The intention was money. Endanga muntu zituyamba. Nze tamaningo kyali kundanga muntu. Na story gye followinga waliwo okwemulugunya. Nti abaana bana bakola kundanga muntu bakola munira. Baddira ogena ne wandisa muze tamani we wandisa. Ni uliriza mpola mpola. Bomola okwewandisa good details zonna. Ni wajjawo omugwire bo muyindi oba musudde oba muki. Ne bamuguza. Natawo inene bamuguza. Musente endanga muntu zakomye wudda. Endanga muntu abantu ze baleka. Ira story tukina bado gifotija bado gikola no kugifollowinga. Amazima. Endanga muntu abantu ze bali baleseyo. Zikomyewo okufuna sente mu line. Yes, kati kitegeeza ki? Nti ebintu ebimu Museveni bye mumunenyeza mubimukaluubiriza. If we have data netuga nti bannayuganda tuli obukaddaana ab'emyaka bwegiti abalina amaka byonna twali badde tubirina. Wali badde tukyaga nti babba obutaala kubanga baba forensic experts balize ku mmotoka yo ne bajjako fingerprints y'omuntu ne bagenda mu centralized data ne bategeera nti omubbi ono bwe kiri. Ebyo byonna ebyendanga muntu byali bya bubbi kubbira naye bato mukyali bato mujja kulaba omuddugavu ng'ali kabanga lyamyuse nga zaali. The more we go we democratize. Bwe kiri. Kakati nkugamba nti eyo data teriiwo. That's one. Ti data bajjeeyo endanga muntu zizze mu bantu. Bwe kiri. Babbe ssente. Ate ne bw'obabuulya ffe abatali babbi. Ffe twagala stability mu ggwanga. Nze njagala stability mu ggwanga. Sijja kudduka. Sina nyumba bweru. Naye nammwe abazinayo temukyalinyayo. Muti ebweru babateekako travel ban. Mwali badde muyina a new type of approach to issues. Kakati ekyalikoleddwa okimanyi. One. Bano badde babbi abo abeerosi naye bajja kutya okubba abantu. Baali registarinze abantu ababuka mu kategole eyo. Amanya gaabwe ne gamanyiga ku kyalo. Oba exercise book oba ki. Ne bajja basoma omuntu gwe bonna weebali. Vaani ya gavumenti eya ssente nejja ne babawa ssente zaabwe nga twali badde ne Indelible Inc. Indelible Inc. nga bagenda okulonda nga buli afunye ssente ze anyikamu aleme kudda. Yes, kubanga why am I saying nti nange mbimanyi mbikola. Oyinza kutuuka bayinza kugamba ekintu which is affordable naye ne bakusaba ssente nyingi nekikulema. Do you know why abantu abasinga obungi tebalina mayumba? Ayitibwa omuzimbi. Namugaa nti waye kuzimba ennyumba ssente olina okutandikawo awo ne miliyoni 10. Singa yamugambye tusooke tuzimbe omusingi gugwe tukituuse step by step asobola okuzimba. But when you come kakati president bw'anaakwata calculator nga mutaddemu empewo yammwe it will be prohibitive. Nekyo kiyinza okuvaawo. Bwe munaki inflatinga n'ekyo kyennyini kubanga osooka n'obuuza is it an investment? No, it's not an investment. This is a loan to alleviate. If these people who are supposed to get it don't get it, you will be riots. Kubanga mumwakeeretedde abantu banna basaba ku ssente. Bwe kiri ne mubalimba. If it is not properly organized, you will get riots. Nimuzita amale mu Kampala yonna abantu 15 joka jegenda okufuna 15 just. Yes. Ati 15 nkugambye nti abo abagenda okufuna abaavu ojja kubasanga nga sebe bafunye. Bwe kiri. Kubanga bano ba leaders ba Museveni n'abe-NRM bo tebategeera if it was UPC as a party UPC nina scandal mademba bulya scandals nembaga nti when I compare UPC nali one UPC scandal esooka eri prominent omusajja bamuyitanga Kagulusi nga National Gond Council of Sports bamu okuzimba ekisawe kye nakivuba ekyo kibeerenga hamu bwayagala okikola sente yazirya ku mulembe gwa UPC. Bayisa sente mu parliament okurehabilitatinga Apollo Hotel eyo kati muyita gundi Sheraton. Obote naga nti the opposition is opposed to giving out this money because of his name Apollo. Naye mu 86 Museveni agenda okujja. You could not cross from speak n'ogenda ku gundi waliwo kisagazi nga bakwatyamu abakazi emisana tuku. Apollo nga president ya Apollo. That is a scandal. Scandal endala
wali mukolo nga president Obote ayiseeko mmoye ku boda ne gubawa soda yazirya n'ez'amazzi yazirya tewaliwo kantu ne balagira prime minister Otema Alimati to investigate. Musajja n'abagaa nti nange nasibye niguwa kabba mmeka guwa kabba mmeka. But otherwise ku bintu byabwe akayijoola ka UPC katuuka ku kyalo. Akakumbi ka UPC katuuka ku kyalo. UPC singa ye yaleeta TV ez'abaana okusoma zaalituuse ku kyalo. Eggaali zaabwe eza hiro zaatuuka ku kyalo. Mu 1980 aba UPC basooka abeesimbyewo baafuna Vespa n'omu yafuna. Abeesimbyewo bonna bwe baava ku Vespa ne babawa bu pick-up Nissan buli omu yafuna. UPC yayina gundi Obote Foundation eyakubanga the people bonna babakubira ebipande kikolo olwaleero olaba abeenaleero. Very selfish people. Bafunye eggaali. Eggaali ziriwa yellow bicycle bachairman bazifuna ziriwa. The chairman got zogere ziri mu kyalo. Aero situ bafuna pichi nga ye president ya bachairman tugenda bagenda bawa sente ze babba omuyindi bagenda bawazi double cabin. President najja egendi mu ba delegates abasobola n'okujjako chairman wa ne bagamba sente ziremedde ku simu n'atumya ndanaga biri mu byerabiri. President yatwala akakutiya ka sente ejjinja ze zamusooka okudda e Kampala ezababuuka yagenda nazo bwa zamusooka okudda bayisinganya. Yes, why? Because these people don't know. Temuyinza kubanga mukoze omukolo ewaka ate omukazi n'akweka ennyama kati mwayise baaki nti sente president n'abaga nti mbawadde sente kati walugayo simanyi bayigiyita omanyiza ebyobwerere sibimanyi manyi kwekolera naye bagamba nti bino bisimanyi bye yateekawo bagiyita batya eyamba ezo saakozi naki otwalayo fayiro okusaba sente bagitunulyamu omwaka mulamba balina kye bateekawo awo ekyo kimanyi kiyambe gundi UDB sente teziriiyo bo benyini be bazigirayo abanene. That's why you cannot solve a problem. Kakati ekyo okujjako ng'abeekyalo muyina register ya kyalo this time temekuteekamu national buli kyalo kyebeere ne register yakyo. Kambabuuza, why is it that the elderly bakwata pikipiki ne babavuga ku bugaali bakimu omutwalo ogumu kitundu era n'omulaba nga asanyuse mbadde ndudde okulya kanyama bukituufu. Because why am I doing this? COVID-19 nabaga nti kaloolo if he is not properly handled kajja enkoko kuki Muswati abaddewo nga yeeyagala awasa buli mwaka tebamututte. Yes. Omuntu yenna buli lwayavuwala atandika okwensonsasonsa. Omusajja bw'ayavuwala atandika okubuuza sabbuuni bamulya. Oyavuwadde bwavuwazi ndi kakati buli kimu okitunuulira. Kati abantu bonna abali mu bugigi abaganda baga nti omuntu gwe babbako omuzigo buli gwalabanyiriraga nti yagubbye. Kakati abantu mu bugigi batandika okwekwasa buli kintu. Disimane muzisonyiwe. Zisimane muzisonyiwe zituuke mu bantu. Muzisonyiwe muleme kuzibba. Kinasoboka kuzisonyiwa. Andi nkubuulire nti president must clarify. Ono omukazi mupya. Obudde buweddeyo nze mbawulira nga boogera. Ono omukazi bamutya. Bagamba ssebo takola ekitako naye buli lunaku abaana abo every day abaana batula mu Serena balinga ba stock exchange. Buli kintu baba bakibala dda how to benefit from it. Baali bagambye bagule n'ebisaawe nga babalowooza nti abantu bagenda kweyongera okufa. Naye nabagambye tikasa Museveni yaleese ssente oxygen agenda kulabika kati amalwaliro agamu tegakyali overcrowded n'ebitanda within a very short time. Kituufu. Yes, kati mutuyambe. Mwakoze akabadi kamwe abantu ne bafa ne mulya ssente kubanga omuntu atta omuntu amuggyemu oganizi ogamba otya nti ate bano abafa bamuluma. Kakati ezo ssente nga bwe muzifunye mutuyambe muyambe eggwanga kubanga covid yayita mu 3 phases. Esooka Museveni yatuyamba, eyokubiri ebadde disastrous, eyokusatu ejja tutta ejja tumalawo bumazi. Kyova olaba nti nkugamba nti ono jeno singa abadde clear nga Museveni ali clear nti this is a man heading the task force. No, this is ne bagisoma committee would be now inspecting hospitals, would be now inspecting amakampuni gano
oxygen yaliyo bataliyo kubanga president yagendako ne bamulambuza factory ekola batteries nga waliyo radio 3 bakiri ndi radio bakola nga ba battery kakati kyembuuza eyidiwo ya mutwala okulambula factory ya battery amukola ki? How are you sure this person tasobola kutwala gye bakola bomu netulikirayo? How can you take a president to a battery factory n'omulima nti radio ziizo? Bwe yali akajja bagambanga gondi ono omusajja gondi Musa Bode mbu yaddira ebijiiko ng'alambula n'abimuteeka nebiyika buyisi n'amubuuza nti naye nga sibiri made in Uganda nti bwenteekako made in Uganda tebabigula. Kati president gwe muzanyirako n'agamba bagamba jo Museveni naye bamufeze ekyapa ky'ettaka nga bakola naye gwe tuwulira nti mukama wa kaddi n'obabuuza Museveni yagenda ye kennyini oba ba aid be tyati mu mawulire bagamba Museveni naye bamubye ekyapa ky'ettaka. Unless these people take it to Chankwanzi. Patriotism tebasomesa musomesa. Patriotism, Minister of National Guidance. What do you have? Bantu kutegeera nti lino ggwanga lyaffe. Don't you feel ashamed nga bakutadde mu mmotoka ogende Kenya? Don't you feel ashamed? Ogenda kujjanjabwa. Nga gwe speaker wa parliament mwe muyisa ssente ne bakuteeka mu mmotoka n'engalabiyo ogwadduka ogende owone ogende Kenya. Kenya London? Ono omukyala the president must clarify was happy tiyabayise ba commissioners ba permanent secretary ba ministers abagamba nti gwe babbako ssente nga beekwasa nti gundi yazitumye oba mwana nga obaani gwe gwensiba nti bano sibawanga ku mirimu nagiwa gwe kati president kyatamanyi kwabo tibasooka ne bakkuba mawulire gaabwe mu lady paper ne bakwonoona kati bamala okwonoona public lega naye lwakitava mu kifo oyo era nga bwe bakoze kati ndi kati mawulire mulimu afudde covid eyo yeddoyona yazinidde ku malaalo nadduka kakati wanti no mwazifunye tayimu ejja kuddamu eyo sisisima mugagga kyabadde n'ekintu wano nze ngenda nembasekerera tell me a rich man apart from wava muno mulwana. You tell me a person who has outlived the regime ne sent. Give me 10. Every regime comes with young people. Why? Your companies are not private companies. These are parastatals under private names. Kakati ekyo kati mutu ekya sente nakyo muzeeyi alina okutuula apulaningira sente zino. Nina planning. Yes, ina zitambudde. Museveni abantu bajja kufiira mayumba enjala. Kugambye tewali abasabye sente mu zaalibwaddeyo. You put in order the structure, the needed things, abantu mu nnaku 42 baleme kubeera nga baddayo. This would be the agenda. Okay. We went wrong. Where did the rain start beating us? Ensure that extension of 42 days. Nze neewunyiza. Nasomya amawulire ne bagamba nti Rwanda 300 people flout covid rules padde kukagama omukamba mpawumo gombega mukikuba nabanga bakomyewo mulaba nodira mu banga lino central authorities nezongeza nodira mu kino nga mukwezi mwaleetera obuma bwa motoka tracking device obuma bwa motoka ziri waka mutakula ki basajja mu mutakula ki mwende ku program embuga naye natukali ku nsonga y'okuba nti Mzee Tamala adayogera ku nsonga y'abantu abalina okuba nti bafuna mu mbeera eno waneka nsange waffe waneeno mu Makindye bawakoze list egenda okuba nti abantu bafuna akasimbi kano kantu ke batumya akannabbanja naye bagenza okukalaga batuuze ku kyalo ekyo kyennyini nga batuuze tebalina omu gwe bamanyi ali ku list eyo so owekibona prime minister byebitambula mu ggwanga bagenda okufuna ensimbi tebamanyikiddwa era nekyo nakyo bakoze bubi tebaaliweereza mitwalo 10 mulundi gumu why emitwalo 10 omuntu bwabba abantu ku byayinaki alina kakadde yes it is tempting kubasoma bawana baalisoose ne bagezesa ti emitwalo 3 gigende bwe tusanga nga lupoholo zibazibbiramu tukyuke naye bano okumuleetesa emitwalo 10 omulundi ogumu tajja kuleeta ndala. Why do you bring 100,000 once before testing the ground?
oyo omukyala Lumumba abadde ayina structure ye eyenaalemu gyakozesa sente za president ku luno eza campaign eza facilitation zatuuka ku bantu. Why? Lumumba yaziyisa mu akaunti zaabwe. Why don't you use this system ya Lumumba? Why do you want to use another system? Era kati yinza okusanga nga Lumumba bamusayidira inenzi. Yes. Me I don't have little time. Mba newandikira bintu byange. Kakati kankubuuza. Bwe batu gundi duli wasanganga Kalulu okuluto nga ali ne Katongole. What happens when bano bahambwe bagendayo? Lusoke wali. Lusoke tawulikika. Lusoke tawulikika. What is Lusoke? Alidawa. Nafuti onanya fendi tumulese neka tufe tumutewa. Anti nkugambye nti osanga naye talina guideline. Those soldiers need the guidance. Bwekibanga mukama we yamuwa. Era nze nabalabanga mu State House. President ayinza okuyita omunnamuga nti Uganda economy nani onaduma budumi. Your Excellency who is nani tu ne balyoka babayita mwenne lwakitula kubanga tayina college ebuuza. Ati Museveni is not intimidative when you explain. It's not intimidative. It's good. Nega kati mwe ekyokubiri debate yafa. Ekintu bwe kijja amawulire nga bagawamba. This must be debated. We don't have parliament, but we must be debated. Religious leaders webali. Abalokole webali. Abayina system yabwe bafunira sente. Abakatoliki balina obubondo bwabwe okuva ku byalo. Abasiraamu mwina gondeza mmwe engije mukalamu ebintu byammwe. Why don't you come and live because Museveni is not giving fatwas. Yeah, bwekiri. Naye bano ababbi bo batuulanga mmwe. That's why I get a lot of Jonna balaba jju nga baga nti bana etufudde nti nze no sinaba nakubitegeerako nti bagenze mu Uganda Investment Authority ne balaba omusajja alina erinnya lyange tamale mirundi nga bamuwadde yiika 5 ewa enamboole mu investment kyalina mega project kati ne batuula mu meeting 2 days ago. We are in a big trouble. Museveni is making a very big mistake. If Museveni allows this man to get money into business, how will he control him? Bakuwadde. That is Mbolaba. How will he control him? Bakuwadde. If you mean that you need to be controlled, Mumpobo minister without a portfolio nga sirinya mu cabinet. You see, for us, for me, nkola ebintu bino sikubifunamu. Era my children ask me, Daddy, why do you quarrel with these people? Abekyalo. Ffe tulina money, we have so many residences. Let us shift it. Omanyi lwaki mukyala wange bwe yalabye omunaalo ogwo yeebadde afaako ekiro agutya kubanga bano abataasoma tebakimanyi. Abataasoma abo abagaala emimu gano galina okutwakalinga amasefuliya g'omulumbe agalya miliyoni 600. They don't know the impact. Those of us who know the environmental problems are facing the area. Yes. Kakati ene yakatumba wamala. Let me tell you. Bw'osoma terrorism bakubuuza tulina characteristics z'aba criminals. Era ne bakaba katambi nga akafulumye ku social media. Bambega b'Amerika sai ekugamba. We are studying it to know whether it bears the hallmarks of Al-Qaeda. Buli kitongole ky'ababbi mu nsi mwonna kina characteristics zaakyo. When you read terrorism. Again, nasoma meno. I buy books myself. Nembyesomera. Kakati mu Uganda wetegereze. Siri features. Ku murders za Uganda ziri common abazikola bebamu. One, mubeeramu element y'omukazi. Kirumira bamuta n'omukazi. Katumba yafudde na muwala we. Kawesi gwe baga nti namufunyisa olubuto house arrest oba mbuuka nga kajuni ate taluzaala nga kale oba omusajja wabukedde namukolaki olaba ne bwe batta Makerere bamirindi battiramu omuwala every mother involves a woman in many cases.
kati bw'oba wasoma terrorism otegeera nti abakola ekintu kino kakati you study next why a woman is involved omukazi ali mu message ki oba bayina abakola ki bwena bustinga gundi abakazi be baali batta nakitegeera babakwatanga ennaku nnya ne babakolako ebyensonyi byonna ne babakuba ebifaananyi ne babatta naye nga buli kifaananyi waliwo akigula mu Australia ndiweyakomaaso oyokomaaso nzibeera pankira ku mukazi we nenkibasitinga kyonna ekintu kyabwe kuba baali tebamanyi nti ate ebyuma mbiina enamba zaabwe ez'amasimu bonna nabayoola mu kiro kimu naye benakwasa aba security bo baalya kuba baali balina ne akawunti mu banka y'abazungu ng'eriko miliyoni za $5 baali balina negundi ne saako so kakati look at this issue of a woman two characteristics endala nti bazanya firimu ez'ekinigeria manya ez'abaisirairi look buli key witness bamutta every case because murder cases are decided on two circumstances. One, circumstance evidence. Two, the dead knows the killer. You must get the person who pulled the trigger. Mukachi yinji bakwata the man who pulled the trigger. Ne bagamba yabadde amusaba laptop. It corresponded ne omuzungu owa Transparency International kye yayogera nti had assigned the woman an assignment to investigate. Tiimu Lwanga yayogera ti muganda wange kiyinja obujulizi bulumagu. This way things changed. And Kingi was arrested amutwala mu court. Omulenzi era buli lwolabanga mada ebeeramu wa local defense etagenda kubeera solved. Oyo yali wa local defense. Eyatte yali agenda nantaba yali wa local defense. Kasita owulira local defense enayo character tugisoma mu terrorism. Why do they use local defense? You zero need. Kakati omusajja oli baali ateekawe mu kooti ekitakkirizibwa emmere y'ekkomera omala gitestinga. Omusajja abadda yeruzira olubuto ne lumuluma baasi yeruzira teyimirira okutuuka ku geeti yeruzira was dead. Did the presiding judge demand for postmortem report for a key witness? What changed? Kabega, Matov and Company advocates withdrew from the case. It was handed over to Kabega, an international criminal lawyer. They were acquitted. Kuba key witness yali akoze eki. Yali avuddewo. Bukiri. Yes. Key witness yali akoze eki. Yali avuddewo. The man who proved the killing. Kati mu bino mutubuulire ekyattisiza ono omwana poliisi gwe yagenza okukwata. Atenga ye yabadde amanyi omanyi bw'osoma Al-Qaeda ku nsonga za Nantaba era ne yattibwa. Al-Qaeda eddukanyizibwa bweti. Al-Qaeda si y'abantu basiru. Al-Qaeda y'abantu abasoma kuli owa PhD. That's why when you study Al-Qaeda si gundi eno nawulira gyo omuvubuka ng'ali ku leedi bukedde asaasaanya obusiru ng'amagye bwe galina okuva e Somalia bali abagundi bakuteekinga over kuba ekitundu kyonna be bakifuga ye nga tamanyi nti if you allow one country state erimu baterrorist ne bagifuga oba obawadde okusaasaana ensi yonna. Kati ye ali ku leediyo ya bukedde ye yasinga abakulembeze bonna naki okutegeera abatwala yamu ng'ataddeko engalabi yo ku bukedde ayogera obusiru tategeera ti terrorism. If you go to Lebanon, Hezbollah yeyina egundi yeyina amasomero yeyina amalwaliro Hezbollah. If you go to Egypt, the Islamic Brotherhood yeyina abayigiriza abangi. Terrorism kakati gyayogerako Islamic gundi yeyo mu Somalia yali etaddewo order nga batema mikono. You tend to believe that they are bringing you order. When inside they are bringing an ideology. Oyo ali ku bukedde nalinga nti bagenda namukwata nga lisaasanya obusiru ku bukedde ku pologulamu ey'olweggulu nika kakati oyo naye ataddeko bwakuba bwaseka bwakola is not informed. Kakati batta key witness
What did they kubanga mbadde nkubuulira nti Al-Qaeda bw'osoma terrorism Al-Qaeda sero zibeera mu ggwanga nga buli emu temanyi ginneewaayo. They don't know each other. Commander wa Al-Qaeda atuula e Mombasa y'abamanyi bonna. Here they move here and there nga tebeemanyi. Command yeva wamu. Kakati when I look at these people n'abali bagenda okutta Nakyobere ne mu saving ate waliwo ne benna saving abalala bagamba nti kebawanike Jamiru Mukulu Kalabba Museveni amuwanike tugenda kukasaba mu bunaana obw'okufa tugenda kukwata baminisita bana tusala mutwe netukanyuka nti mute omu ku bo gwe nabuulira yagenda kumpaabira pulezidenti nina obutambi bw'enjingo omulyako ssente nga tamanyi nti nze muyamba kakati Al-Qaeda tosobola kugira omwana ono gwe basse ayina okuba nga ye coordinator kubanga bukedde azze akuba nembabulira nti bukedde ayina amukoleramu bukedde nga Katumba Wamala bakamukuba amasasi yagamba nti Katumba Wamala wadde alonze ebigundi by'amasasi naye ne mu bakuumi mulimu abalina SMG nti okukwata ebintu by'amasasi tayawula ebyomukuumi we n'ebyabali nga frustratinga ki Katumba Wamala okulondawo ki. This is a general emundu azimanyi bwekiri yes ye owabukedde ng'alowooza nti ye yasoma military science okusinga ono general bwekiri bukedde natuleeta story ey'okubiri nti wazuuseeyo owookubiri aclaiminga teyatwala Katumba Wamala mu ddwaliro ku border but deliberately as they do they did not seek a comment from Katumba Wamala. Nembabuuza mu mulowooza Katumba Wamala teyali conscious tamanyi oyinza okwerabira yamutwala tekisoboka bamwerabira. How could this man get the courage okweteeka mu situation yali amanyi nti bajja mujjayo era yabula nga bukedde amuleese nti bali naye bagamba nti bukedde okuleeta omuntu oyo bamanyi nti there's a possibility okubakwata kati baagala okuleetawo abantu babiri omu ku bo omufu owaabwe gwe baleese ayimaginge nti ye mutuufu kubanga in a case of arrest babateeka mu identification parade Katumba n'omukuumi we ne baba identifyingamu kati kyekyabaleesa abantu abameka ababiri bano omu aveeyo gwe nga bakubye nti Katumba Wamala oyinza okukiriminga nti Katumba Wamala gwamututte nga tewamututte kisoboka mada yali muteekemu era n'afunyawo era buli omu yeewuunya omusajja ono yene kingi yali awo yaddawa jabula loole tuddangamu kulabikako ne bakwata abasoose okukwata bukedde neekuba story era be basoose okukwata babadde bakolagana nnyo n'abakuumi ba Katumba Wamala n'omukazi yayogedde tibabadde bajja laba omusajja gye yava apangise ku nnyumba ya Katumba Wamala Katumba wanaga nti obumulimba bafu si batuufu bukedde era azanyira emisango gya wano gyonna bukedde yegizanyiramu you are lucky nti Katumba teyafudde bukedde abata akivuga ye bukedde bw'avuga story agyolekeza mu nnyumba kakati tudde ogwo omusango gwa Katumba Wamala kakati beeteeka ku wooli omanyi lwaki bukedde alwanirira bano abasooka okwatibwa if these ones you first arrested are not the ones how can you assure the public nti bo bano batuufu okitegedde ye motive behind akolera mu bukedde mwali nti the question is osoose n'otugamba America bwe bakuba ennyonyi ya Lockerbie yaga nti Iran yegikubye but eventually they zeroed on Libya kakati bukedde akugamba nti akolera mu bukedde abagamba emphasize bano babate nti babadde bakyamu bwe bali nnyo yefu bano babadde bakyamu bo bano batuufu omukuŋŋanya wabukedde tumukubirako mungalo luno olupapula ngenda kusaba producer wange obeere ng'ompa story ensonga y'ettaka eno tugirabe obuzibu etambula tuwe ensonga eno bwetambula bano nakibagamba dda bano they are just wasting our time abaliwo bano nabagamba nti if you want to protect
what I call Museveni's slap. You must amend the Health Act. Gufuuke musango. Ono logologo. Where do you get the law? You must have a law. You must amend. Kakati nze nasooka nempakanya nti teri basomesa baateeka baana ku masomero ne babaggalirayo nga balwadde. My children who are doctors told me nti gwe you are mistaken. There is abaana baali balwadde nga bali ku masomero. Naye olw'okuba bato akawuka tekababonyaabonya nnyo baba baleetanga amalwaliro ne babajjanjaba. Naye olwa kuloozi ya confidentiality a doctor cannot reveal nti omwana ono alina COVID-19 essomero lisobola omuwaabira bwe kiri. Era omwana omu yaŋŋambye nti baatugambanga ku ssomero eyeerwazalwaza tumuggalira mu sitoowa kasa bwerwazalwaza. Kakati ekyo nenkitegeera. Kakati tudde singa mubadde mulina ba investigators abalungi would trace abantu bano abafudde akawuka balabika baakajja ku baana abakomawo. If you get serious people you can even trace the school. Yes, you can trace the school nti tunoonye prominent people abafudde. Do they have their children studying in a certain school? You can find this out. Naye abo olwo n'abateekawo nga basuma bagenda kunoonya bakulu b'amasomero. Bwe bakugambye kati gwe tali mwogezi wa bodaboda si bw'ogamba muwolereza waabwe awa bodaboda ye president is overlooking nti abasajja bano motoka za taxi zaffe kwe baali babba abagundi kwe bayimiridde abapoliisi. Kakati motoka bwe zaatambula owalole tolina kyomubanja kubanga ye kakati atikka bwe kiri yakkirizibwa okukola. Kati omuntu alivanulebo yewa boda bwe kiri. In fact boda bakwata bayinza ekinnumamu nti bakwata owa boda avudde mu kibuga ne bamukwatira ekajjansi boda ye ne bagimpoundinga atambule okuva ekajjansi adde gy'alina okubanga. N'ekyo nakyo kye bayitire Katonda okujja kumulokoke. Tukita empathy. Why do you believe nebigiteeka ku boda ne kabangali ne bizitwala muteekemu eyange ngifuule kabangali. Ekyokuli mwe basajjamu obusuma bwammwe waliwo okubba we kukoma. Kakati kankubuulire president bamupressurizinganga tujja ku National Security Fund muyamba abasomesa. This would be the time for the police to get money from their circle. Naye obukambwe obwo bumuteeka ku bantu nga bababba ssente zammwe temulina kye musobola bakola. This would be the time.